omuyimbi gwe bayita Alien Skin y'omu ku bayimbi mu ggwanga Uganda abalozezza ku bukambwe bw'abaana ba Nuupu. Bakubye Alien Skin nza kutegeeza okusinziira ku mutimbagano bw'oba obadde ogoberera emboozi Alien Skin zibadde zitambula okuva esobola okubate nga afulumya ebigambo bitanyuma bulungi nnyo ng'alinga ayisaamu eggaali omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu omukulu Bobi Wine. Bangi ne bamugeraageranya nga bagamba nti oba oli awo Alien Skin yenkana Bobi Wine. Bangi ne bagamba omwana ono eyakakula nnaku 2 omukulu ayinza muyisaamu ate eggaali agamba teyayita mu firebase yesi wa Nuupu bye biki ebyonna naye nga byali mu mbeera kamwa kabi kasasiro ganga omukulu ono Alien Skin gyetuuka kati omukulu Bobi Wine nga bumanyi nti omukulembeze atunula mu nsonga zonna nga bwe zibadde abaana badde beeyawudde ku mitimbagano ng'abaana bakadaama kye beekola okuba ennaku ezo badde bakuba omukyala Bobi alina speech yakola e Canada eyo ne bamuyisaamu bubi nnyo Bobi Wine nga bamukuba ne famire ye awo no Bobi Wine kwe kuba ate yavaayo ng'omukulembeze ng'omuzadde n'asobola okuba ate nga abatuuza n'abategeeza nti bino okwerumaaluma tebina kye bigasa. Alien Skin ono yeetaaga n'aweebwa chance kubanga bangi abakoze ensobi era basobola okuba ate nga akyusa oba oli awo. Alina ebigambo yamuwadde byabadde byanjawulo nnyo mu kunyumya kwe ne bannamawulire nga abategeeza ensonga zonna ku nsonga ezibadde zitambula. Bakubya Alien Skin. Olaba n'ekivulu kyali alina okugenda South Africa baakimulemesa lwa nsonga nti yali yeegeraageranya nti yenkana ne Bobi Wine kumbe nga amawulire ge gakola ki naye nga Alien Skin nga bw'omanyi nti Bobi Wine yali yavaayo n'asobola okuba ate nga agamba omulenzi ono yamulaba mu talent ate nga mwana wa ghetto oba oli awo abasinga bwe baalaba nga Bobi Wine amuwaanyi era bajjukira ekivulu ekyali ku Freedom City abaana abali ku aba Nuupu basobola okuba ate nga bapikanye ekivulu ku online era ensonga ezo ne zitambula bulungi nnyo era okusoomozebwa kwe yafunye mu kivulu kya Champion Good bagamba era kyatambudde si bulungi olw'ensonga nti abaana bajjamu amaanyi kati omukulembeze waviiriddeyo omuzadde Bobi Wine agamba tagenda kwogera ku buli muntu tagenda kwogera nti ono naye obubaka butadde bw'atyo bwa Alien. I don't want to discuss individuals here, you know. Saga kwelevatinga oba kukakanya kyena buli muntu deservinga opportunity. Bambira no artist we yajja when I had opportunity to comment on him, I said he's a good artist. He's a good artist, you know, and he's a ghetto artist. I deserving a chance. Fenga tuli watu twakola ensobi nyingi nnyo oli onesinga oneba atuwa chance netukula so buli muntu a deserving a chance okula afuna bulungi. Of course tuli mu mbeera nti abantu bali oppressed ate nga bwe nkugambye yo regime ya Museveni enoonya kwegenda okukozesa sometimes bakozesa nga tebagala just oba kubiroli kwa yinza n'okumanya nti okay oyinza n'obutasobola kusucceedinga naye nga bwe baagala kujjako kyoyina kuba nawe bakwegalikira buli artist ali eyo ng'olina erinnya kitegedde yensonga ezo basobodde okuba ate nga akakanya abaana bali ku mitimbagano abadde balumba Fangon Forest n'enteekateeka eyo agamba nti Alien Skin bagenda mukakasa nga munnaabwe paka wana bakakasa nti si tali nabo oba oli awo banajjayo ebiso n'enteekateeka endala yonna naye abategeezeza ceasefire kubanga olutalo lubadde lukutte wansi ne waggulu ng'abaana beeyawuddemu bagamba eno Fangoni ate eno wawwa biki byonna nga bitambula kuba ffe abaana ba ghetto yes ne bwo muwaddeyo akasente n'akali olumu atuuka n'ebimutama naye naddala naye nadda kwalaali babeera nnyo kwalaali abaana ba ghetto so bajjagezaako nnyo okukozesa against yourself one bagala okudisconnectinga ku population ku bantu bo abawansi abakulese ate bagala n'okudisconnectinga ku banno batikewo ekifaananyi nti mwe abanyigirizibwa nammwe temukwatagana. These are our people, okay? Tetulina njawulo ffenna tunyigirizibwa ababeera ku social media aba music industry temugwa mu katego kali bakontanya kubalwanaganya. Okitegedde abategeezeza nti Alien Skin mwongereyo chance oba oli awo ajja kuba ate nga yeetereza n'ab'ensobi bazikola. Alien Skin onako olwajjo yavuddeyo ku Twitter n'ategeeza nti mwezi ogwa Desemba teyataddeko mwaka bwagenda kuba ate nga nnyuka endongo eno ewooma. Alien Skin kikyabala we bijjidde ebigambo nga bingi nnyo ng'abaana mutaddeko akazito ne principal wayogeredde
ng'oba oli awo ne bapromota akabeeyi basobola okuba ate nga bakasala nga bagamba amaanyi g'abantu wansi omwana nga tebamuwulira naye katusabe tulabe ng'omukulu esobodde okuba ate nga amuddiramu oba oli abo bapromota banaddamu okusituka naye ng'agamba Desemba weekoonera teyagambye mwaka ki yagamba Desemba wagenda okuba ate nga nnyukira endongo enewooma. Bobi Wine yagambye nti abalyamu enkwe naddala abayimbi ba artist n'abantu ab'enjawulo beeryamu bokka. Omuntu bw'otunda omwoyo gwoba weetunze oba totunze nze mbeera happy ne bwe mba nfudde ngenda happy okay? Gwe oba weebitrainze kuba oba obitrainze conscience yo bw'osasulwa sente n'okola ekintu ekikyamu nga naawe okimanyi kikyamu naye okikola kubanga bakusasudde sente gwoba weeriddemu olukwe era gwobeera unhappy. Mukama waffe Yesu Kristo Yuda bwe yamulyamu olukwe kyekyabaawo oluvannyuma. Okitegedde z'ensonga ezo nno ez'alien skin ndowooza zikakkanye ku mitimbagano. Omukulembeze yasobodde okuba ate nga ategeeza nti ceasefire abanoopufu abali ku mitimbagano abadde balwanagana kubanga ekigambo ekibadde wali baaba alien skin nga bamukuba kiro misana nga n'ennyimba takyafulumya. Luwe yali afulumiza ennyimba buli lunaku buli wiiki okuva batandika okumukuba ennyimba ze yakomako oba oli awo anaddamu okufulumya ennyimba naye omukulu abadde nga n'ennyimba amaanyi nga gaamugwamu oba oli awo ng'alinda kiddako omukulembeze asobole okuba ate nga akakkanya abaana yabakakkanyiza. Katulabe enteekateeka bwenaddako naye geego nno okuvaako mu Fangon Forest n'omutimbagano nga bwe gwatambudde.